atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Katonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala nkusindikira ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira bumu ndi ddembe nkusindikira eddembe mbagombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byemmwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Katonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byemmwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukisuba kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisuule muguluka weyongeeyo n'obulamu bwo oba obyekozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunaakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri Nabakyala Katonda aya nsaba okole ekikoowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya ekizikiza era mu kamwa buli wokola ekintu kino kibeera kitegeeza nti oba oyinjiwaza amaanyi ag'omuzimu gwo ate n'osobola okubeera ng'okendeeza amaanyi ag'ekitambo kyo kitambo gy'ensobi zoze otambulyamu mu butamanya mu bujjajjaabwo obwo buli kiseera bw'ozoozaalibwa nga bukufukibwamu buli kintu kyonna ekikolebwa mu bulamu obw'emabega olina kitereeza mu bulamu obwa ssekiriba kya ttaka by'etteeka ery'obutonzi so kino olina okubeera nga okiteebereza mu birowoozo sobole okubeera nga kikola weewaawo yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo owuliriza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa omutudde omwagalwa toli mubiri naye oli mwoyo ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu tewajja wano okukolerera ggulu kubanga sseŋŋende ebadde mu busibe era ng'ebadde mu kizikiza ekitenkanika nga twali tutuuse ku extent ey'okubeera nga twesaanyaawo abaagalwa twazannyibwa ku mutwe ne twerabira ekikula kyaffe abo ababadde batufunamu nga batufuula abaddu okusobola okubeera nga batukozesa mu kufuna minerals bazze bayagala okubeera nga bafuna okuva eri ffe bazikozese mu sseŋŋendo zaabwe basobole okubeera nga beeyimirizaawo abagalwa mbagamba ebigambo bino si lwakuba nti nno mbisoma awantu wonna kubanga mbiwuliriza abaagalwa ekkula lye ndimu okubeera nga nvaamu ekitangaala mu njuba zange essatu ezintuddemu naawe oziyina zitudde n'oyo gw'olowooza nti nno mubi nnyo mutemu nnyo naye zimutuddemu naye zirindiridde asobole okubeera nga azizuula tuli baana ba Katonda omulamu ffenna tuli baana ba njuba tuli baana ba kiwanuka tuli baana the son of God eyayyu kyekituufu kubanga omwoyo gwaffe guli mu bwa kiwanuka naye we twatuuka wano twerabira ekikula kyaffe ekyaddala ekizze kikuzaaza osobola buli kiseera osobola okubeera nga ozuula ekyama ekyo yambale amayengo ago era omanye nti Katonda gw'onoonya tali wabweruwo ebiseera ebisinga mubuzaabuzibwa aye ne mugamba ate lwaki tugenda mu mbuga kubanga atudde mu mbuga atudde ne mu ggwe atudde mu buli kintu kyonna kitambulira mu bumu omwendo ogukola obutonzi gutudde mu ndaayo gutudde mu nsolo gutudde mu kawuka gutudde ne DNA eyo bantu empewo eyo gy'olaba bantu omuliro bantu amazzi bantu y'ensonga lwaki zonna oyiga techniques zino n'omanya amaanyi go otegeera nti nno ebintu bino byonna biina amatu era naawe ye wava kubanga buli wootandika olugendo lwo ng'omwoyo otandikira mu kintu kimu osooka either osobola okutandikira mu mazzi
ng'oli muntu mazzi oba n'otandikira mu muntu muliro oba n'otandikira mu muntu mpewo bwe bwa Katonda obusatu then nomala noba integrating ebintu ebyo mbibasomesezza DNA yo bantu wotuka n'oyinjiwala be bafuuka abaana bo nga taata Kintu ne maama Nambi we yali ng'akyali mu buntu yeffe twali DNA ye. Everything is expansion. Nenga o expanding otya nga weezudde n'ofuuka mukama w'obulamu bwo n'otegeera nti enjuba etudde mu ndaayo yeetudde mu buli kinnoomu kuffe abatudde ku sseŋŋenda eno abamu baagisiiga entoomi ne bennyikira mu bikolwa ebyekizikiza ekyo tekifuula nti nno si batukuvu kubanga singa tebalina njuba eyo tebabeera balamu singa tebalina njuba ezo tebabeera balamu ffenna tuli myoyo ate ffenna tuyise mu kizikiza kubanga omwoyo okuyiga guyina kusooka kumala kuyita mu kuzikiza mu kizikiza gusobole okubeera nga guzuula amaanyi gaago so temuuguka eri abo bonna ababagamba ababasekerera simanyi Bible simanyi biki Bible katiba ka buli kinnoomu nti yeggwe Katonda w'olugendo lwo yeggwe Yesu w'obulamu bwo gwe byonna kyenna gwe bayogerako ali ggwe. It's just a metaphor. Abangi mumbuuza ne mugamba naye lwaki bakikola bwe kitu ne bakikweka. Abaagalwa wogenda mu ssomero n'otandika okubeera ng'osoma ne bakutuuza ku bigezo ebigezo bibeera straight. So ebitabo byonna ebyawandiikibwa mu bitwale nga general paper eyabateekebwa mu maaso musobole okubeera nga muzuula ekyama ekyekwese mu byo. Nze bakama bange bajjajjange baginsomesa emirundi ena nalowooza oba bagenda kunfuula pasita. Emirundi ena Chronicles zokka ze sitaasoma emirundi ena ne mmala n'enzuula nti tuli bakatonda ne mmala n'enzuula nti ekitudde mu Bible ekitudde mu byawandiikibwa byonna lubaale. Ab'ekizikiza kye baakola ne baddira omwenda ne balonda mwogu omulongo omu. Omulongo bulamu n'akola obukristaayo kyova ne bagiyita Christianity. Kabaka bulamu mu luzungu bamuyita Christ. Omulokole watuuka ettanda n'agamba oyo sitaani naye ate nga tamanyi nti y'omu. Bannaffe abasiraamu ne babateekerawo ndawula. Then ne baddira abasigadde abalala 8 ne babafuula sitaani. Kyokka nga bano be balangira 6 abakola obwa Katonda obusatu abalina okubeera nga batambulira wamu. Kubanga ekintu kye bayita atomu oba kantu kitegeeza obumu. Naye bo baayawukanya obumu obwo. Naffe ffennyini tuyawukana n'obwa Katonda obwo ne tutamanya nti nno omwenda gwonna gutudde mu nda yaffe. Weewaawo. Ebbaluwa egenda bw'eti. Tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa mutima gwange. Nga we mweyongera okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya ku bulamu era ng'obulamu bweyongera okubeera nga buzinguluzibwa eri obulamu bwammwe buli kadde. Abaagalwa mujja kumanya amazima nti ekitangaala kibaweereza bulungi era nga muli wano okubeera nga muyiga okusobola okubeera nga mulaba obulamu mu miwaatwa mingi. Abaagalwa muteekateeka emitima gyammwe okusobola okubeera nga gituuka mu makyusa ag'omuggundu agayingiza omugigi omulala. Mukitegera abaagalwa? Mu budde bwe bumu
ekitangaala ekyekirungi kijja kwebungulira sseŋŋendo na ttimba nga kiriŋŋanga okwagala we kwetooloola emitima gyammwe. Y'ensonga lwaki muzze muyina ennyonta ey'eddembe. Ekituli kino ekitukuvu eky'ekitangaala kisemberedde sseŋŋendo na ttimba mu kadde kano, era nga kigenda kwebungulula sseŋŋendo yammwe wamu n'amayengo. Kibasoboseza okusobola okubeera nga muyogera n'abasamiza ab'enjawulo mu bifo eby'enjawulo mu butonzi. Abaagalwa, emyoyo emitwalo 12,140 gijja kuteekebwako mu kitangaala. Mukitegera abaagalwa? We ginaateerebwako mu kitangaala n'emyoyo emirala gigenda kubeera nga giwuliriza okukyusa kw'amayengo mu nda yaagyo. Mu kadde ke kamu ebisolo byonna ebibadde mu busibe bigenda kufuna eddembe. Ebisolo eby'amaanyi nga empologoma, amarubu, byonna bigenda kuwulira essanyu eritenkanika, kubanga mibiri gyabyo gigenda kubeera nga gikyusibwa gidde mu kitangaala. Abaagalwa, okukuŋŋaana kw'ebisolo kutandise okwetooloola sseŋŋendo yammwe. Mukitegera? Era nga bingi ku bisolo bijja kubeera nga byesanga nga bisemberera ebifo ebirimu music ow'enjawulo oba ennyimba ezizimba ensi gyazo nga byo ebisolo. Mu kadde ke kamu entalo zijja kkoma, akavuyo mu magye ag'ekizikiza kajja baleetera entiisa ennene ennyo. Mukitegera? Era nga bajja kugezaako okulaba nga beerumba, nga bagezaako n'okulaba nga balumba ekitangaala, naye ebyo bijja kubeera nga tebikyaliwo. Mu kadde ke kamu abaagalwa, mujja kubeera nga muva mu bulamu obw'okusika omugwa. Obwo obuzze bwe buzze mutambula nabwo mu lugendo lwammwe olw'ekirooto ekyemutambula nga mutambula mu bulamu. Mu kadde ke kamu amazima gajja kuwambaatirwa, era mujja kutegeera nti muyise mu misomo emingi egibayambye okusobola okubeera nga muyinjiwala mu ntegeera yammwe. Mu kadde kwe kamu enkonge zonna ezibadde zibalobera zijja kukyusibwa musobole okubeera nga mufuna entegeera ey'omwoyo, era buli mwoyo gwonna gufune entegeera n'endaba ng'eruŋŋamizibwa okutegeera n'okumanya okw'ebirungo by'omwoyo gwammwe omutukuvu gw'abeera abawa. Mu budde bwe bumu sseŋŋendo maama wammwe Nattimba ajja kubeera amaka ag'ebeŋŋanda okuva ebule n'ebweya mu butonzi, kubanga wajja kubeera nga tewakyaliwo mayengo ga bulongo bukontana, era mujja kubeera n'okuyaayaana okugabana n'abalala. Kibasoboseze okusobola okubeera nga mufuna essanyu eryo lye muzze mwegomba lijje eri obulamu bwammwe, kubanga mwezudde. Lijja kukwata ku buli mwoyo gwonna ogutudde mu nnyama.
mu budde bwe bumu obulamu bujja kufuna mujja kutandika okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya lwaki muli mu bulamu, lwaki muli mu lugendo luno. Emyoyo gyammwe gijja kubeera endabirwamu ey'amakubo amangi. Mukitegeera bagalwa? Era mujja kutandika okubeera nga mufuna obuyiiya mu nda yammwe mu ngeri ez'enjawulo, mu kusiiga ebifaananyi, mu kuyimba, mu kuzina, n'okubeera nga mukola ebyo byonna bye mwetaaga mu buyiiya bwammwe ng'emyoyo. Mu budde bwe bumu mugenda kubeera nga mufuna okutegeera okunene ennyo eri tekinologiya gwe mujja okujjukira nti mwatambulirako mu byombo okwetooloola olubaale lwonna. Era mujja kutambulira mu bulamu obw'essanyu nga mwebongera mu byombo bino ebitambulira nga mwebonga mu bifo eby'enjawulo ku Ssengeno Natimba wamu ne baganda bammwe n'ab'eŋŋanda zammwe okuva mu sseŋŋendo endala eziri bumu wamu n'amayengo ge mulimu. Mu budde bwe bumu Ssengendo Natimba ajja kubeera nga abuutikidde ebimera akomewo mu kitangaala. Era baganda bammwe abava oba abatudde mu kibiina ekya Predenians oba be mwita abachwezi bajja bayambako. Naddala eri abo abanaabeera basigadde mu kizikiza, kubanga kunaabeera kusalawo kwabwe. Naye bwe banaabeera n'ekiruubirirwa okuva mu kizikiza, obulamu bwabwe bujja kuyambibwako. Bangi bajja kufuna okutegeera n'okumanya era bagoberere ekitangaala. Ebitonde byokka ebitudde mu kizikiza, ebitudde mu bikolwa eby'ekizikiza bijja kusigalawo okubeera nga bijja kusalawo okubeera nga bisigala mu kizikiza. Mu budde bwe bumu emyoyo egitudde ku Ssengeno Natimba gijja kujagambiza wamu n'ebivuga n'essanyu eringi. Abaagalwa, wajja kubeerawo okwogera okw'enjawulo okuva eri emyoyo, musobole okubeera nga muweereza maama wammwe, nga mumuweerereza mu bumu, nga mutambulira mu kwagala okw'ennanga etudde mu mitima gyammwe, the crystal hearts, nga y'entunnunsi eyeebagattaganya okubeera nga mujjukira obumu oba obuganda obwo bakola mwenna. Mu budde bwe bumu ebyombo bijja kukkirira okuva mu bwengula, okuva ku munyenye ez'enjawulo. Mu biro ebyo mujja kufuna okutegeera n'okumanya nti waliwo enkyukakyuka ku mugigi musobole okubeera nga muyingira mu mugigi omujja. Buli mwoyo gwonna gujja kubeera n'okuyaayaana okubeera nga gugattaganya n'emyoyo emirala gyonna ku Ssengendo Natimba, sobole okubeera nga gisesenkana kubanga gibawa ekitiibwa era gibaagala nnyo. Mu budde bwe bumu ab'eŋŋanda zo okuva gye wava mu Ssengendo gye wava bajja kutuuka ku Ssengendo Natimba bakuwe akafumito, musanywe eringi. Abooluganda bo, abaana bo, musobole okubeera nga muzzaawo obumu era musobole okubeera nga muddamu okutereeza obulamu nga we mwali bamwetaaga. Abaagalwa, ke kagenda okubeera akadde ak'okuzuukuka okuva mu kirooto kye mbadde mutambuliramu. Obudde bwe bumu abaagalwa, mujja kujjukira kiki kye muli ekyaddala. Mujja kutegeera nti ekitangaala kitudde mu butakoma era nga kiri mu nda yammwe. Mu budde bwe bumu mujja kuwambaatira kwagala kye muli. Mujja kwambaatira ekikula kyammwe ekyaddala nga ye kwagala. Mu budde bwe bumu ab'eŋŋanda zange
okuva mu lunyiriri olwa Yikai, Laka, Keyewa, Kabamuwa and Akantu ne Akantu bajja kuyimirira nange nga tubaaniriza. Tubaagala nnyo nnyini ddala, nsigadde nze n'abakyala Katonda aya. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.